Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli mu mwezi ogw'ekisibo eky'Abayisilamu era nga mwenna mbagaliza ekisibo ekirungi. Sababye bino ebintu wamanga byotakkirizibwa kola mu mwezi guno ogw'ekisibo. Tokkirizibwa kusaasanya nsimbi ku mukyala gw'otawoowa oba atali mukyala muwoowe. Tokkirizibwa mukyala kufumbira mwami atakuwasa mmere. Ate tokkirizibwa kukyala bw'obanga munnango mukyala tonnamuwasa. Soko muleke muwemu kapoozi bamukukiikirireko abalala awo bw'olidda osobola okukola ki omusaasaanyizako ensimbi ng'okoze ki ng'omuwasiza. Wira ngambye nti tokkirizibwa kunywamu kali kagundi, tokkirizibwa kacayi ka kofi obuugi akatunda n'omunaanasi. Ebyokirizibwa okola ki okunywa mwezi ogw'ekisibo. Well, over the weekend twabaddeyo n'omukulu Ronald Mayinja. Mwali mumanyi nti Ronald yaggwamu naye Ronald kye yabakoze, Ronald yabakubye muziki, Ronald yajjuza Serena kye mwali temusuubira. Ate Ronald bamusaasaanyizaako akasimbi abagagga mu ggwanga. Omulimu mwabaddemu omukyala Nabanja omukulu oyo ow'ekitiibwa. So shano bagitumye old is gold. Yes, era nga kyalaze nnyo nnyini ddala nti ennyimba ez'edda abantu bakyazitegeera ate bazaagala nnyo. Omukyala Nabanja yagambye Ronald nti munnange mbadde nkooye, mbadde nabingi byenkoze olunaku olwaleero, naye mbutuufu nabadde nina okuyimuka kubanga ndi faaniwo omuyitirivu, ndi faaniwo ayagala musicwo. Era yamugambye amuyimbiremu akayimba Kakereya njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi oba omanyi. Okitegedde nange ennyimba nzimanyi. So munnange abantu bakiise, abantu basaasanyiza ensimbi, abantu banyumye, ate abantu balaze Ronald Mayinja nti mbutuufu bakyamwetaaga ku scene eya music industry. Era nga munnange Mr. Chief Kamide naye yeebaza abantu naga munnange mwebale kujja, twabadde tetukisuubira. N'asaba Ronald Mayinja nti komawo afuuke Ronald oli ove mu bya politics okuva mu music okubanga abantu bakola ki, abantu bamwagala. Tebaakomye okwo, abayimbi bamwerekeddeko. Nalabyeyo Haruna Mubiru, nalabyeyo abayimbi banjawulo, era nalabye nga abantu mu butuufu Ronald Mayinja wava mu bintu ebyokuzannya bakyamutegeera. Kamutwale ku Serena Hotel ekyabaddeyo ku lunaku olw'abakyala. Ate munnange bwe nkomawo ndowooza mbabuzeeyo obuntu bwange nga busatu. Jongo kwaniza ku Bukedde TV mwena abatuliko banaye mbalamusiza nnyo. Mwebale kubeerayo, mwebale twagala nayo olunaku olwaleero tuli wano ku Ronald Mayinja ku Serena all is gold. Muganda wange gwe kyenyinza okugamba nti no essaawa zino kyatabuse abantu bangi nnyo, era abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa ab'enjawulo basazeeko dda wano Serena, bajjudde, tebo zijjudde, ordinary ejjudde. N'olwekyo muganda wange bw'oba omanyi nti no tolina tebo yo muganda wange essaawa zino kigenda kubeera kizibu okuyingira kubanga wonna wajjude. N'olwekyo baganda wange mwena abali ku Bukedde TV program Tusasaanya mbeebaza okulaba nti nno munyumirwa programu eno eya Tusasaanya. Ate namwe abanyumirwa programu zaffe ez'enjawulo muli baakabi kubanga essaawa zino tulina Mr. ne Mrs. Bukedde atambula. Kisegera Michael on the camera ne bakyali bange ne producer wange Kimura muli baakabi. Naye ng'essaawa zino shock etandike. Let's start the party. Let's party. Kusasaanya ssente zokka. Let's go. What's
tumaze okulaba wamu naffe mwebale kubeerawo tuli nnyo esebo kigenda kitya konani tugezaako tuweereza tuzimba Victoria University buli olukya tubeera ku Victoria University naye ne mwebale kubeerawo afe wetulyo baweereza era wano olunaku olwaleero tuliwo ku lwa mukama waffe ataliwo Professor Lawrence Muganga tasobodde kubeerawo naye nga ali bulungi naye nga ayagala nnyo Ronald Mayinja era yatuweereza tubeerewo nnyo era tubadde bamu ku basponsors ab'ekikulu kino ekya Ronald Mayinja ekintu kino ekyokuwagira ebifo okuwagira bannayuganda omutima ogwo nga yunivasite mwakijjawa kubanga yunivasite tezitera kuwagira bayimbi bwe tulowooza omwana bw'ajja ku yunivasite eyaffe olunaku olusooka olw'orientation tumubuuza kirooto ki ky'olina bwe tukkiriza nnyo buli mwana okuloota tukkiriza nnyo buli muntu okuloota tukkiriza buli muntu alina ekirooto ky'alina so kati nga Ronald Mayinja y'omu ku bantu be tulina okutunuulira ennyo ku bantu abayimbye emyaka gyonna gy'amaze ng'ayimba be bantu abali very talented be bantu abategera kye bakola be bantu abalina experience ne tulowooza nti bano bayinza okubeera nga ba role models baffe nga university tubaddewo nga traininga tutegeka tulabe nti buli kimu kisobola okugenda mu maaso nga woolabye olunaku lwaleero. Yes, so I've been there since day one. Kati tukimaze tukigusizza. Amazima ennyimba ze zonna zinakula nzaagala naddala ennyimba ze ez'omukwano zesinga okuntwala nze kuva dda nakugamba luwandekewa ennyimba ze zonna ze buli lwolukuba mpulira nga buli lulimba lwonkubidde luntwala sakugamba nti njagala luno oba okusinga luli zonna nzaagala naye ennyimba ze ez'omukwano zezisinga okumunjagaza. Nazze kulaba Ronald Mayinja ndi musanyufu nnyo 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 olw'ensuso nti ajjuzizza tunyumiddwa era tukyanyumirwa. Chala ina wali gwe kasitoba n'akasenteko gwe kola sente weeyagale. That's what I can say about money. n'abaami babawe ebitiibwa byabwe Tubibawa omusajja ogenda omuwa ekitiibwa nga naye akikuwa tojja kundisrespectinga ate osuubire nze okurespectinga. You understand? Bwekito we kiri. Ronald Mayinja, all is gold. baali bagamba nti no Ronald Mayinja abantu bamukyawa Abalazeeko olaba asitudde ne minisita abalazeeko ne prime minister akwingirawo wano. Prime minister naye ajja wano naye twagala kwebaza Ronald Mayinja ennyimba ze zaakuba z'amakulu
kati olaba ennyimba ze zimaze ebbanga ddene naye still ennyimba ze zikyaliko. So Ronnie abaana bakubye ebbandi wano obalaba nti omutindo gwabwe tegusobola kuvaawo for very many years. So tuzze okuwagira music waffe wa wano ate nga waffe ddala. Ate Ronald mwagalamu ak'ensusi. Luyimba kyolwa Ronald Mayinja osinga okuzanyula. Muzeeyi akalulu kako mukwano nayina n'ennyimba endala ogeza yakulondoola paka lwendikwatibwa ekisa. Nazaalibwa mukazi mwavu nga talina wadde ekikulu. So